ku Museveni okulonda si kwetaaga, abalonzi abangi si beetaaga. Kubanga abalonzi abangi tebali mu favor ye. Ate abalonzi abangi be babanyigirizibwa be balina obudde bwabyo. Mu Uganda kigambibwa tuli ebitundu 7.5 ebyabanyigirizibwa. Kakati kitegeeza abali mu comfort zone bali ebitundu 2.5. Singa 7.5 ebyo ebitundu 5 ku bo bajja okulonda oba ogenda kukola otya? Kabaka weddemu. Wakirabako mu kalulu ka 221 nga bakuba abantu nga babayisa mu ngeri so humiliating kweyo internet ngevudde ko abo bajja muzira yine zironda babateka amaje buli wantu omanyi lwaki Museveni mu bisera bya kalulu ebyo atekawo amaje n'akanga ne LDUC we yagirawo abayagala tiise akakasenti banna Uganda akalulu bakalabanga lutalo ebyo bya mwami Museveni ku mulundi guno tugenda si mu kalulu just tugenda mu protest vote kitegeeza okulonda okutali kwa kusuula busuuzi kalulu wabula okukalonda ne tukakuuma ate singa embeera eba esusse era ne tukalwanirira mu bufunze mwetegese ekimala mulundi guno tulina obudde obuteekateeka bannayuganda era n'essaawa eno ssebo egimu ku mirimu egituuza wano Paul Musimedia negituuzawo Kaana Kambata kukatiriza nsonga ya protest vote. Towafuna mukutya ng'olabye posta y'omukulu ono Zambaali kuba abantu nze tunatya dda. Watya ki? Basajja baneno bamanya bagakoze. Tewafuna mukutya nti saawa yonna kikoze. Naye tulimu. Tulimu si bya kukola mannya. Okiwulidde muganda wa? President we yajja mu bukulembeze waliwo abantu abalina amannya batono nnyo abaavaayo okumukkiririzaamu nga n'abamu ku abo abamukkiririzaamu ate bamubitrayingirawo in the first sight the likes of Frank Gashumba basajja Mivule bangi ne batandika okulya ebigambo byabwe ne Mwenda yajjako nga yambadde akakofiira mwattu omwe mwajjira bakazi bwe Bashiri mwajjira bampuuga bamaanya abasajja abagundivu abayogeranga kiya kakati president teyabafaako yagamba mukole eki mujje kubanga we are party centered people era kikyamu omuntu okugamba nti gundi bamulese Nansana mbawulira nnyo nga balimbalimba mu media kati gundi mwamujje egindi ne mumuleeta waneno no Munnayuganda yenna ayina eddembe soda bw'oveeri n'ogamba njagala kwesimba Kampala Central tirya kugaana kubanga ddembe yokola ki oli presentinga values ez'Abannayuganda the revolutionary values ez'okukyusa ebintu oba oli presentinga your own interest kubanga betusinga okulaba naddala abo boyogerako tubamanyi nga bwe tumanyi bali benjogeddeko mu kusooka koze naye mpeereza mu buufu obwo mpeereza mu capacity singa eya kansala nkugambye nti mbadde siweereza nga kansala Nansana era kiba kyabulya z'amaanyi omuntu yenna okulowooza nti Nansana siweereza nga memba wa paalamenti nina ensonga okukugamba ki okugamba ekyo tutuuse ku byenguzi walaba nga twateekawo embeera y'amaanyi era ne twogeza abasajja ne twakawuntinga abali mu buyinza ebyo byonna nga mbikolera ku nguudo z'e Kampala naye nga byandibadde bikolebwa omuntu ayina opportunity eweerereza ku fule yaki eya parliament kakati bwe mba nabikolera ku street z'e Kampala njagala okuba akafaananyi ng'ebintu ebyo byonna mbikolera ku fule ya parliament. Export TV to the world.